إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tukyagenda mu maaso abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza n'omusomo guno usulu da'wati as-salafiyya ekyamukadde waffe Sheikh Abdussalam ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasa. Seeka ku myaka omumanyi oyo Allah yajja mutwalirako 38 bamwaka faananye nga Allah yamutwalira ku myaka 6 jennina Allahu akbar. Ebitabo byatulekera obiraba ne bwe gubeera gumu gokka nga Allah guyamuwa n'amwongerako gwali badde mulala nnyo. Kati subhanallah watya singa Allah yamuwangaaza n'amutira myaka 5 6 7 nga bawulamaji batera okufiira waggulu eyo umma yali mufunyemu byenkana ki ne lillahi alhikma albaligha. Naam seka kitiibwa. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه أقامت ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم ونرى الجهاد معهم وننكر على من سبهم أو شهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين: الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. نعم. الإمام عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى kyayongera okutulaga ebiri mu Qur'an ne mu Sunna ku neeyisa yaffe eri abakulembeze. Agamba ffe tukitamwa okuyingira gye bali okubeera nga obeera nnyo eri abakulembeze olina bw'obasaba oyagala obulabolabo obuntutwe okubanga kimbibiri ogenda gye bali olina bw'obaagalamu. Ekyo ffe tukitamwa era ne ba imma bangi abatayingiranga nnyo eri bakulembeze kuba oluusi omaliriza eddiini otandika mpolampola abamu amaliriza amuwaniriza n'ebitali bituufu mwe muli bwe muti bakama baffe kati agatutamwa okuggula omulyango ogwo okubanga tugenda eri buli kaseera abakulembeze batuwe kino bakama. Ekyo tukitamwa naye tuyingirayo nga waliwo nasiha mathalan okubuulirira mukadde waffe ensonga eno mukulembeze waffe ekintu kino oba nga waliwo bulyaza amaanya bwe twagala okulaga abantu bano zulmu eriwo eno bweti. Ekyo tuyingira gye bali mu ekyo tetuyingira gye bali kugenda kunoonyayo oba bitiibwa ebifo batuweeyo kano ne kano olina kasente koyagala. Ekyo tukitamwa kugenda eri abantu abo. Senga baba balangiridde jihad bakulembeze nga ddala obukulembeze obw'obusiraamu hakadha naffe tubeeyugattako ne tulwanira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala akulaga enneeyisa yaffe eri abakulembeze era tukwata biki. N'agamba era tuvumirira wanunkir ala man sabbahum aw shahara bihim. Tuvumirira yenna gwe tulaba abavuma tukitamwa nunkir tukitamwa bwe tulaba olinga akutta omuzindaalo ali ku bakulembeze bakola ki bavuma n'ayogera bino omusima al-kafiru al-multadi al-mal'una kino ng'agenda muteekako ebigambo tukitamwa okulaba ng'oli omuntu akozesa embeera ekola ki efaanako bwete eri abakulembeze oba n'abaanika ng'ali mu bantu shahara bihim n'abajjayo kino nga mujjudde mu mbeera efaana bwe tukikola ki tukitamwa. Era kyetwogedde nti n'okwegendereza newaffe ku bituuti oli okuzimba khutuba ey'okulaga obuzibu butyo naye nga ajjayo egundiza obukulembeze n'aleeta kino n'ajjayo kino ng'awanda kwe tuyita okuwanda okwo ffe ekyo tukitamwa. Eyo si nkola ey'obuki salafu oli aveeyo okuwanda bw'ati alaga omuliro ogwo nedda. Lwaki kiki kyetutunuulira mu mbeera lima fi dhalika min itharati الرعاية الرعية عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين: الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. olwaki tulaba olw'embeera eyinza okukola ithara embeera tugiyite tutya sheekhe
okujja embeera mu nteeko. Embeera ebadde etebenkedde netandika okukyankalana, ogenda okulaba no beekumamu omuli bano beegira, mugenda okulaba society etabuse ebadde awamu. Sheikh yatuwadde ebyokulabirako, ogenda owulira abebwayise, ogenda okulira abennansana. Tutya ekyo kyovola twegendereza embeera y'obukulembeze olw'ebyo ebiyinza okuddirira. Tugenda okulaba bano bakubiddwa, bano basibiddwa, bano battiddwa. Embeera eyinza okuvaamu abantu ne batandika okufuluma ne ku bakulembeze, kuba kasita oteekako omuliro ku kituuti kino oba olinga asikaama nti wakimukola kino. Mathalan waliwo embeera eguddewo balina kye babakoze, tukitamu okuvaayo gwe ku kituuti kwoba otandika okuwonigira gavumenti, otandika okuba mwakoze kino, mutukola mutya bwe muti, mwino ono mwamuggyeko ekirevu, awo ku kituuti woli wowoningira. Tusobola okuyamba kuba abantu tubakoze tutya, tukikutte tutya. Naye okuvaayo gwe ku kituuti woba otandika okuwandulira, waliwo ebiyinza okuddirira. Basiyambaga tukole bwetti, basitukoba mu muzikiti awo, tulumbe parliament. Ebyo tetubyagala kuba nti bijja kuddirira. Tumalize nga abattibwa bakoze eki. Kati Sheikh agamba abasalafu embeera efaanako tugitamwa ey'okutandika okulumba abakulembeze, kubakasuukirira, ojjeyo ebigambo ebyenjawulo ebinene. Naye wano waggulu yagambye nti ebyo naffe tuba tubyagala babikole. La, agamba tubabuulirira, tuyingira gye bali ne tubagamba nange embeera eri bweti ne bweti, si nti ffe tubyagala ebikolo ebikyamu babikole kye, naffe bituluma. Naye enkwata senga tubikwata n'amaanyi ago kyekigenda okukola kye. Kyetugamba nti mathalan sengo mbasangawo babuulirira batuukikako. Toyinza kubatuukako ng'ate nawe wanda, toyinza kubatuukako ng'okola ki, kuba nabo balina olw'okuzza omuki omuliro bakulaga amaki amaanyi. Kaakati si wanda, njagala obbawa nasiha, batuukikako okikufundiza ali eyo ng'omanya nti mwebyo Allah byagenda okuvunaana yawma al-qiyama tekiriimu. Allah tavunaana muntu kintu kyatayinaako busobozi. Twagala netebatuukikako kikyosobola. Nsobola kusaala saala, nsobola kusiiba siiba, nsobola kwambala bulungi ng'omuyambala bulungi ng'obusiraamu. Ibaada y'okubatuukako bawa nasiha ekulemye terimu ebyo Allah tegenda gikuvunaana. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Ekyo Allah tekikuwaako buki busobozi. Naam, kati abakirinako obusobozi Allah bajja okuvunaana. Bali bannaffe batera okulyayo akamere mulamanzaani, balina obusobozi nga tewange embeera ngiri bweti butereevu asobodde okutuukawo. Ekyo Allah agenda kimubuuzaako. Naye gwe musajja wattu abeera eno ewaffe wansi tebasobola nakukkiriza wadde gwe kola eddiini yo mu mbeera ennungi efaananako bweti. Ithan Sheikh ayagala tulaga abasalafu enkwata gye bakola ki, gye bakwatamu eddiini yaabwe. Kati busengo n'akola embeera ezo abantu bagenda kufuluma ku bakulembeze, binaddiira emisa egiiribwa n'ebirala, n'abantu okutuuka oluusi okujeemera ebiragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala, ma'siyatil awamiri ash-shar'iyya. Ithan embeera eno ab'ebitiibwa obusiyaamu butunuulira nnyo eno gye bigenda, biki ebigenda okuddirira. Kati nga bw'otunuulira mathalan ewaffe senga okuma mu bantu omuliro, abali awo mu muzikiti awo, abalina engatto zaabwe buli omu yasadde mu kaveera, ze bagenda okukasuka ezo nga bafeesinga abantu abatunuzaamu ki, abatunuzaamu emmamba, abatunuzaamu ebikompola. Otunuulira embeera gy'ogenda okukola ki, tujja bakola bwe tuti ng'oli ku kituuti, naye nga kiki olinaawo oline tetubatya tujjagira bwe tuti ng'oli balina butuntu bwe babeera nabo. Kale gamba mulimu ayinza okujja n'ejjambiya ye neki, ebyo by'ogenda okufeesingisa nabo abantu bali. Amiru umma ayina faida gye yampa olunaku lumu. Yaŋŋamba nti agaaya tayogera. Agaaya takola ki? Tayogera. Mukategedde? Agaaya tayogera. Yani bw'olaba omuntu ng'ayogera muba talina kyagaaya, mababuba. Agaaya takola ki? Tayogera. Agaaya tayogera, mababuba. Kudda kutiisatiisa olukulira egundi munoonya gundi abadde awo ku kituuti waakutte nga tolaba kkubo lyakoze eki lwaki. Agaaya tayogera. Omuntu aba alina kyalina ddala ddala kyasobola okukolawo.
embwa emboggozi ennyo eyo teruma eya action ebuuma mbuumi katono bweti ngeri ku ntumbwe. Subhanallah Sheikh, nawulirako n'abamu abaakozesanga enkola eyo ng'amala okukumamu n'agira atyo aba yakakka bw'ati mangu ate n'afuna waayingira n'ateekako shariya ye n'agira ogenda ofuluma ng'ajati eno yabadde agira ali bugundi naye ogenda ogira bw'ati afuna shariya yaawo afuluma bwayo n'ayitamu. Naye ng'abakuumaddembe bagenze engalonsa abakuumaddembe bagenze engalonsa la batuta abasiramu abadde awo abasajja battu abali awo ebigenda okuddirira kubo Allah yabikola ki yabimanyi. Munnaffe ali mujiribabu. nasalullah salama. Naam, تفضل. وهنا قال المصنف رحمه الله وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم في الدرر السنية. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بإمة الدعوة أتجزم بإمة الدعوة ندلوك فوق الدعوة يا إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. الله يسيرزاكم ينوكتوزا كتيوغانيولا متوحيد ومتوف وفوق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بزكروبا وبتبني بجيبا تامبزام الدعوة باتجزوانو. نعم. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف عبد الرحمن بن أحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم يتضح لهم المواقف الصحيحة في زمن الفتنة فتنة أبناء فيصل رحمة الله تعالى عليه وعليهم. نعم نعم. omusomi waffe eddoboozi biidhinillah wano nga sheekh tannasoma bigambo bino sheekh al-allama abdullatif rahimahullahu tabaraka wataala saba allah subhanahu wataala amuwa obulungi nekiyakolera abasiraamu ne ba imma abo bonna abalungi. alina risaala gye yasindikira omu ku mikwano gye yamusindikira ng'alina ensonga zatategedde kati mukwano gwoyo n'amusindikira ki namusindikira message nga ina byamugamba awo tulina kitwafuna ekyokuyiga ku daawa eno mukijjukira ku daawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne bana abatabani abazzukulu nabo bakikozesanga nnyo. Waliwo ajjukira point eyo twagikoonako bannaye mu kukola daawa. Naam Sekabirali mbeera ze mwayitangamu. Mashallah twagamba enkola eyo bane mu daawa nnungi naffe okuba nayo obeerako bw'okola ki WhatsApp mugira n'obulamu bwammwe obwo ne n'obaako by'omukola ki by'omwandikira abamanyi bano enkola eyo baagigira nnyo era Sheikh Abdul Latif wano olaba awandiika risaala eno message eno eri omu ku mikwano gye alina ensonga gye tategedde n'abaako byamuwandikira biidhini subhanahu wa ta'ala. Mulwako ati mulimu oluusi abatali balungi wagezaako muyigira mu inbox alabanga ddala kati lyaliko gye mulimu abo bwe batyo abo si balungi naye bw'aba mulungi omutima ogwagala amazima muganda we bw'aba amubuuliridde akola ki akomawo. Eyo mbeera nungi kuba tugikozesa ne wabeerawo embeera efaanako bwe twakuba nti olwaliro tulinawo oluusi abantu nga agenda okola eddala lyaliko kati okyasobola gwe okumbuulirira muli bwe muti ne bwe muti hakadha eyo nsobi oluusi ekola ki ebeerawo mu layini efaananako bwetyo. Mulina ebisawo bisatu kiro mwatwala nnyingi ku bisawo ebisatu kati tubeerawo nefaanako bwe batyo nga tojja sobola mubuulirira ng'oledda akulaba olina ekisawo ky'ensaalwa kyoweese kati nga tolina kyogenda mumugamba alaba ali ku levo gy'aliwo oyo yagala omulinako kino ne kino. nasalullah salama. Naye oli bw'aba ategedde bambi n'amanyi obulungi bw'amazima n'ategeera nti si kisawo kyansaalwa biidhinira ebigambo bijja mukwatako. Olaba ne ilmu eno bannayo omuntu buli bw'omugamba tekimuleka kyekimu. Ilmu kikulu naddala bw'eva mu muntu omulungi afaayo omuntu temuleka kyekimu. Bakhawariji Ibn Abbas bwe yagenda n'abasinkana basigala kyekimu oba bangi kubo baakomawo. Abantu bangi mathalan ekibinja kino kye twogerako bakhawariji abantu bangi bayita bamanyi naye baafuna ilmu. Mukadde waffe Sheikh Mazinga bwe yasooka n'ataggulira mu ntandikwa okujjayo bikolwa bya Jamiru Mukulu gye nvudde waabyo wallahi abavubuka bangi ilmu teyabaleka kyekimu wallahi gye bali abantu abalungi ab'amazima. Abantu bangi bakadde baffe baali bamanyi nti amawuledi ddiini
ne bangi n'abakuze kati boolaba libaali baloza byabavubuka ne bangi n'abalina envi nga tasobola kgenda muki mu mawuledi wallahi nga ilimu teyabaleka kyekimu bangi bino madda ga mbogo gajja nga bagalaba ng'eddiini abawalimu bwe baava ne balaga nti madda ga mbogo bannaye si ddiini kiri bwe kini bwe kiti kyovola amazima bannaye amazima togasirikira bangi unam bano abasinga bayinza okuboggola ki omutugaana mutya temwagala bakyala kwambala bulungi ne bw'ogogera hijab nation mwebali wallahi abantu abalungi abaga nti kino nno si ddiini kino kivvulu kino kintu kyabwe kiri awo kya ssente wallahi babeerayo abantu abalungi gye bali nga mu mitima gyabwe ekituufu baagala ki ddiini yaabwe nga tebaagala byanfuna tebaagala piraawo tebaagala mabaasa gye bali abantu bwe batyo era tebagenda kuggwawo bwe banaggwawo eno ensi ejja kuba tekyalina makulu allah agenda gijjawo abantu abo abalungi era togambanga nti abantu bonna boononefu ensi yonna nedda mwebali abantu abalungi biidhinillah baagala obulungi baagala daawa ey'abasalafu baagala daawa eya nabbi sallallahu alaihi wasallama kati oluusi mu kuwandikira ku bantu mu inbox kasimu mukubidde kasimu ludde okumula biidhinillah message gyogere insha allahu tabaraka wa taala naam قال رحمه الله ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى داها بها الشيطان كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين وما ذمه الكتاب المبين ويفضي للإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين ويفضي إلى منع الزكاة وتحجيج نار الفتنة والضلالات فتتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات الشيخ ayina ensonga gyagenda otutuukako gyagamba nti waliwo na masala manene nnyo shaitan yagateeka mu bantu bangi ku nsonga eno gye twogerako ey'okugondera abakulembeze engeri gye tulina okweyisaamu gye bali eyawudde ne mawanga g'obusiraamu mangi neyawula wakati w'abasiraamu jama yali badde wamu ne bayawukana mu ddiini yaabwe ne beefumita ono agera kino n'aleeta kino ne batuuka oggwamu ebyo ne Qur'ani bye yavumirira alkitab almubin nereeta okwonoona mu nsi abantu ne battibwa ne bakolerwa kino n'okuva ku jihaadi entuufu n'okutaasa obusiraamu n'okutaasa eddiini ya allah tabaraka wa taala neba nga tewakyalina byakuwazzaka mu bantu nereeta omuliro ogw'amaanyi okwaka mu society ez'abasiraamu ne dalalaati obubuzi obungi shaitaani erina engeri gye yayingiza ensonga eno mubaki mu basiraamu yeeriwa sheekhe wanaagituukako naam أغامي وتتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين أي من الحكام فيما أمر الله ورسوله من واجبات الإمام وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية لحوزته لا تجب والحالة هذه ولا تشرع ensonga gyayogerako ye abakulembeze bano bamutagalibin yatwala obukulembeze nga akoze eki awambye kati mathalan nga mawanga g'obusiraamu oli najja n'awamba eki n'awamba entebe kati nga babagamba nti okugonda kwe baatugamba tugondera abakulembeze nga babadde mu bukulembeze naye oli bwajja mathalan awambye buwambi n'adda mu ntebe oyo tetulina mumukola ki tetulina mumugondera kati sheekhe kino kyakoonako ekiyinza okugwamu ku mawanga guyinza osanga mu fitina eyo okufuluma ku mukulembeze oyo abantu ne bayiwa emisaayi naye nga balina nsonga ki bagamba nti oyo mukulembeze tetulina ye mugondera yawamba buki yawamba buwambi naaba nga yawamba naye nga sulta kati agikola ki agina naye nga bagamba tetulina mugondera n'osanga bakola ebikolwa ebiviirako okuyiwa emisaayi naye nga bagamba tetulina oyo mugondera lwaki oba mukitegedde bulungi yawamba buwambi si nti entebe yagijjamu mu bulungi kati sheekh kyayagala okwanukula n'okulaga nti akosika kwakkulizo ne bw'aba yawamba buwambi nekituuka nga mu kiseera kino yalina ki sulta obuyinza amaanyi kati yagalina tugonda okwewala ebyo ebiyinza okukola ki okuddirira mu kuyiwa emisaayi kuttibwa n'ebirala wadde yawamba buwambi naaba nga kati mu kiseera kino ali muki yali mu kintu si enjogera eriwo kati yali mu kintu yali mu ntebe tetuteekawo kavuyo kyayagala okwanukula ne mu bigambo ebiddako sheekhe abdussalam rahimahullahu tabaraka wa taala naam
قال رحمه الله فملخص المكيدة أن طاعة بعض المتغلبين لا تجب والحالة هذه أي حالة الفتن ولا تشرع. oba kitegerekese seeka agamba mulakhasi yakyo kufundiza gundi eno sheitaani n'ensonga gye yayingiza ku bantu bano nti abantu bano abamukubu abanga awambi buwambi tekisi kyatteeka kumukola ki ne mu mbeera eya fitani ezibeerawo bano tetumugondera wala tushira kirina mu shariya yo oyo yo bwatyo mumufulumeko mukole buvuyo bwammwe muddeeno ye ensonga enkyamu eno sheitaani yayingiza mu bantu bano naye nga tugambye sikitufu kasatulanga olwedda amaanyi kati yagalina ntebe aginywereddemu tetukolawo obuvuyo obuyinza okuviirako ate emitawaana. thumma yaqulu sheikh ثم يقول الشيخ للرد هذه المكيدة ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من أهد زيد بن معاوية حاش عمر بن عبد العزيز من يزيد بن معاوية حاش عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك. نعم أقام الشيخ omuntu oyo ababagezesebwa n'embeera efaanako bwetyo walam yaddiri haulai almaftunun abantu abo bagezesebwa n'ekyo tebakimanyi nti bawulaatu ahlul islaami abakulembeze abajja oluvannyuma abakulembera okuviira naddala ku Yazid ibn Muawiya yavaako mutabani we yaddani Yazid ibn Muawiya okuvaawo wonna ku Yazid ibn Muawiya n'agamba haasha Umar bin Abdul Aziz ng'oggyeko Umar bin Abdul Aziz gwe batera oyita khalifa okumeka kiri kiti ekigambo ekyo. Naam Seeka Arafa atuwe faida lwaki si kituufu sembereza akazinda kubanga Umar bin Abdul Aziz yajja oluvannyuma lwa sahaba Muawiya bin Abi Sufyan. Ate Muawiya bin Abi Sufyan yali ahakku okubeera khalifa okutaano singa kyali bwe kityo. Singa kyagga khalifa okutaano tetuyinza kulembeza ayajja oluvannyuma lw'abasahaba tumukulembeze kwani ekyo era kiviirako ebyo ebikola byaba Rafidha kyo kuvuma Muawiya kati n'obutabo ennaku zino gye buli e Uganda obwo musaano yuza obwa HS obwo bagenda babijjamu busanga bawandiise the stubborn Muawiya obwo butabo bukyamu obufaanako buki bwe butyo. Kakati agamba abakulembeze bano bonna abasinga abafaanako bwe batyo balina ebikolwa ebyali ebikyamu abamu obukulembeze babulinnyangako na mbeera eyo atadde oguni n'alinnya n'afuuka kati sulta yagikola ki agina n'ebikolwa ebinene bye baakola wal fasad ne boonoona naye ekyo kyaleetera abamanyi abaaliwo n'abakulembeze abamu kubonga ne basahaba baaliwo ebali kyabaleetera obbafulumako kyayagala okulaga wano baaliwo abamu kubonga bakola ebikolwa nga bwagenda okulagawo Hajjaji ibn Yusuf ebikolwa bye yakola ebyalimu n'okuyiwa emisaayi ebinene naye amu ku basahaba nga Abdullah ibn Umar yali waali ng'era alina obulumi ku ebyo naye yakwata atya. Naam nga wano obukulembeze waliwo ababulina nga Hajjaji ibn Yusuf ne basahaba abanene Abdullah ibn Umar ng'akola ki nga waali naye yakwata atya byali tebimuluma Abdullah ibn Umar oyinza okuga nti kyali tekimuluma kulaba ng'embeera nabbi gye yabalekako ndala ne kati bano gye baleese endala byali tebimuluma Abdullah ibn Umar oyinza okukibuusabuusaamu nti byali bimuluma naye ng'amanye nki oba bitegereka bulungi. Naam ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معه معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. نعم أقول الشيخ رحمة الله عليه nti embeera yaliwo ebyaddirira byonna naye enkwata y'abamanyi abanene abaaliwo aimma alam Imam Zahabi alina ekitabo kye twayogera bakiyita nga wandika ku banene siyaru alami nubala abo be basereebwa abakukunavu so si bano abayimbi be batukuŋŋaanyiza mu ziwoteeri abo abazinyi abo si banene gye tuli bawansi abo alam be bano asada abamanyi abo abanene bonna boolaba baaliwo embeera ezo zajja naye tewali baakola buvuyo kwekalakaasa naye nga eddiini ebakola ki ebaluma naye nga bamanyi ekiri mu Qur'ani ne mu sunna baagondanga ne bamanyi enkwata ennungi
ne bamanya ekyetteeka kye balina okukola ku mbeera ezze efaananako bwetyo. Abamanyi abo baki abanene abaaliwo mu mbeera eyo ng'eyonoonese ng'obukulembeze bufaananako bwe butyo naye nga bamanyi enkwata entuufu. Naam. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال وأضرب لك مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصل بن زبير وقد عاذ وحاصر بن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ومع ذلك لم يتفق أحد من أهل العلم في طاعته لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. Naam. Sheikh ayagala mu bufunze katudduke wano okulaga ekyokulabirako ku mbeera yaliwo ku Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. وأضرب لك مثلا للحجاج بن يوسف الثقفي. ekyokulabirako kankikubire ku Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi agamba waqad ishtahara amruhu ensonga yali eyatiikiridde ng'emanyiddwa ku buli azaamaanya bwe yali alina fil umma bizulm wal israf fi safki addima obuli azaamaanya bwe yalina ne mu kuyiwa emisaayi yali ayiwa emisaayi mu kutta ono bamuggyeko ensingo n'ensingo eyengedde kyali kimanyiddwa ebikola byeyakola wantihaki hurumatillah n'agamu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga yagakola ki tukireete tutya yagabuukanga ebikola bye yalina ebingi ebimanyiddwa balla bamanyi balina sayidi bwe mulimu abaali batabuusabuusa mu bukafiiri bwe abalanga bagamba yali ki mwononefu teyatuuka ku mbeera nti yakaafu alabula yali mwononefu. Said bin Jubair era wana akugamba abamu kubona abakola ki n'abatta abamanyi bagamba weyateeka Said bin Jubair ono yamutta nga umme mwetaaga kubona Said bin Jubair yali mukugu nnyo ne bamu ku basahaba bamwebuuzangako Said oyo golaba rahimahullah era abamanyi bagamba abamu we yamuttiranga ekituufu ensi yonna emwetaaga ilmu ye Said. Naam Said bin Jubair rahimahullah teyakomoko n'asalako Abdullah ibn Zubair mutabani wa sahabi omunene Zubair ibn Awam yajja n'adda ne ku Kaaba n'atuuka n'okumutta yamutta n'okumutta natta mutabani wani wa sahabi natta asaba manyi byonna ebyo ebikola bye yakola kyokka Abdullah ibn Zubair gwatta yali amuweredde nga amukkiriza nti ye mukulembeze n'abalala abaali bakkiriza obukulembeze bwe naye nga ye yali muyiyi wa misaayi abaali bakkiriza obukulembeze bwe ab'e Makka ab'e Madiina ab'e Yaman ne bangi bonna eno mu Iraq. Hajjaj ibn Yusuf jukira yali yajja oluvannyuma wa Marwan era nga ne Marwan yajja oluvannyuma lwa taata we Abdul Malik. Abdul Malik oyo obukulembeze yabujjako wano nga tabufunye nti byali bya ddembe la yawamba buwambi nadda mu ntebe kati jukira embeera yezze ejjawo Abdul Malik then Marwan then ne Hajjaj walige nti bano obukulembeze bwe bwali bwakola ki bwakuwamba tebaligondeddwa. Sheikh ayagala kujjawo kino nti bwe kyatukanga be balina amaanyi abamanyi abaliwo bonna babakola ki babagondera okulaga embeera efaananako bwetyo tewali ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته بامبغوندنا ne bamali abakulembedde Abdul Malik ne Marwan من أركان الإسلام وواجباته
فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وطاعته بامغوندera mumbere sifana ko sona ko ekyo kulabirako ko Abdullah ibn Umar bwe yisa wakana وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعونه من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمانه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشبائهم ونظاهرهم من سادات الأمة. نعم. إذن إن شاء الله درس دako tanikireko Abdullah ibn Umar nti yaliwo ku mbeera eyo nga omusajja ono ayuwa emisaayi akola bino ne bino Hajjaj ibn Yusuf naye tebamuggyako oba tebaagaana kuba nti bakitegera nti kati ono yalina sultan ne bamugondera radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ku Abdullah ibn Umar kutogerako wetujja otandikirawo insha Allah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.